era ebbanga lino Allah lyakuwadde beera nnyo mukwano gw'omuzikiti, beera nnyo mukwano gw'omuki gw'omuzikiti. Ekyo kijja kuyambako okubeera nga osisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga mwana wattu Allah musiimu gy'oli nga naawe oli muki musiimu. Tulwamu teriyo kisanyusa mwana Adamu nga kufuna buwanguzi. Abaffe bw'ofuna obuwanguzi osanyuka tosanyuka? Obuwanguzi wonna we bujjidde busanyusa omutima gw'omwana Adamu. Kakati abasomi singa asoma n'abeera nga pepa yaziise bulungi nnyo nga yafunye byenda abaffe anyiga bunyiizi asanyuka. Lwaki? afunye obuwanguzi. Kati ne bwe kityo obuwanguzi tubwetaaga kuno ku dduniya, n'oluvannyuma lw'okuva ku dduniya twetaaga obuwanguzi. Allahu tabaraka wa ta'ala atwagala. Mu kutwagala Allahu subhanahu wa ta'ala kwatwagalamu, kyova olaba yatutonda mu kifaananyi ekikyasinze okubeera ekirungi. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah yatonda omwana Adamu n'amuwa ekifaananyi ekikyasembyeyo okubeera nga kirabika bulungi. Bannange tulabika bulungi. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yatusiimira okubeera nga tulabika nga tukola ki? We tulabika. Allah atonnyesa enkuba okuva mu ggulu. Tewaliyo musamize yenna, tewaliyo wabyabuwangwa yenna atonnyesa ki? Nkuba. Newankubadde eriyo abeerimbika mu kugiroga. Waliwo abeerimbika mukola kutya? Mu kugiroga. Mbuffe tugema nkuba. Mwana wattu teriyo agema nkuba atasobola gitonnyesa. Allah subhanahu wa ta'ala yagitonnyesa era yagamba nti tekola ki? Tetonnya. Tulwamu tobeeranga onoolimbwalimbwa omuntu yonna nti asiba akaayi ku kigere mbu agema ki? Nkuba. Allah subhanahu wa ta'ala yagitonnyesa era yaleeta n'ekyeya. Kakati sooka otunuulire, akasana kagenda ne kookya abantu. Tulwamu we kookya abantu akasana ebbanga ddene, abasamize babeera luddawa okugamba enkuba etonnye naye ng'ate babadde bagamba nti nno balina obusobozi obugikola butya? Obugigema ng'etonnya. Babeera luddawa mu kaseera ako okugiragira ekola etya? Etonnye. Kale ebyo byonna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala biri mu bulabirizi bwe n'obufuzi bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ebbanga lyonna ery'obulamu tubusaalirenga ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah yamutuma nga rahmatan lil alamin, kyakusaasiza eri ebiki? Ebitonde byonna. Ate ng'era sallallahu alayhi wa sallama yaleeta message ng'ewa amawulire amalungi nti anaatambulira kwekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyaliko era kyatambuliddeko wakufuna obuwanguzi. Anaatambulira mu kkubo sallallahu alayhi wa sallama lyeyatambuliramu wakufuna buki? Buwanguzi. Wanadhira, ate nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatumwanga mutiisa ng'atiisa abo bonna abaganya okuteeka amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Nti munnange beerinda akabasa mu maaso g'owekitiibwa ani? Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ababonereza lwaki baganya okussa amateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Ebyo byonna nga tubibaliriza, sirema kugatta ddoboozi ku mbeera erimu mu ggwanga ey'okubeera nga emali y'obusiraamu etwalibwa abantu ab'oluki? Ab'olubatu.
baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abaddu tukimanye nti nakaseera konna tusisinkana ow'ekitiibwa ani Allah subhanahu wa ta'ala. Ate mu kumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kubuuzibwa esente z'olina oba emaali gy'olina ebyobugagga by'olina ebikweyagaza wabifuna otya, wabijjawa, wabisaasaanya otya? Ebyo ebibuuzo tubyerinde. Ate ow'ekitiibwa Allah bwe yali atutonda okututeeka kuno ku nsi teyatutonda ku lwa byanfuna. Allah nga bw'atugamba mu hadithi al-Qudusi yagamba ya ibna Adam, owange mwana Adamu, innama khalaqtuka lil akhirah, nze ekigendererwa kyange mu kutonda gwe mwana Adamu nakutonda nkwagaliza nkomerero. Ow'ekitiibwa Allah okututonda ng'atwagaza bulamu bwaluvanyuma. Wa uridu minka amalan saliha, Allah nga kyatwagalamu atwagalamu mirimu mituufu. Mirimu miki? Mituufu nga gyatwagaza. N'atubeera nga atugamba fadaa dunya, ensi beera ng'ogiraba bulabi, tekutwalira ebiseera ensi. Fa innaha gharara, eddunya kigayaza. Inna dunya fana, eddunya eggwaawo, eddunya egenda kukola kutya? Kuggwaawo. Wa talibuha fana, ate n'abaginoonya bonna bakola kutya? Bakuggwaawo. Kakati gwali eyo bakadde baffe abatukulembera mu busiraamu, abatutwala mu busiraamu, okubeera nga mwali badde qudwatul hasana, kyakulabirako kirungi, naye ng'ate temuliiko kyakulabirako kirungi, ng'ate abaawansi be babalaga ekyokukola, kabonero akalaga nti nno tuswadde nnyo, nga temusobola kubeeramu kwekkusa kwonna, ng'emmaali y'obusiraamu mugitunda mugimalawo, mugaba n'obufiififi emmaali y'obusiraamu. Wallahi kyakusaalirwa kinene nnyo, kiruma nnyo kubeera ng'emmaali y'obusiraamu eggwaawo mu mbeera efaanagana bwetyo. Naye temwerabira hadithi al-Qudusi Allah atugambye inna dunya fana, eddunya egenda kuggwaawo, wa talibuha fana, n'abaginoonya bakuggwaawo. Eno dunya kigayaze, tugayazaamu bugayaza. Almaalu alladhi aqibataha lasta laha, emaali ekweyagaza, ebizimbe by'oyagala okuzimba, apartments z'oyagala okuzimba, lasta laha, munnange mukulembeze ow'ekitiibwa, abakulembeze ab'ebitiibwa, munnange apartments z'oyagala okuzimba, lasta laha, sizizo. Walakin lilwarithati, wabula apartments ezo ebyobugagga ebyo byonna ebikutakabanya, n'otuuka okubeera nga buli kamu okaluvulo, olina omululu nga buli kamu okateekako omululu, munnange byabasika. Olunaafa n'ovaawo beppa, tewajja kuyita mwezi okuleka ng'abaana bo bamaze okweyuzaayuza olwa byobugagga byolese. Naye ebyobugagga byolese naye ng'obirese makubo makyamu, otunze emmaali ya busiraamu, bintu bya busiraamu byotunze n'ozimba gwa amayumba, apartments ez'enjawulo, olw'omuwululu ogukujjudde, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubikubuuzaako. Bali b'obirekedde babigabana mu halaali, ate munnange gw'ogenda ku kifaalu, kubanga emmaali gwe gy'owafuna wagifuna mu bukyamu, si maanyigo, si ntuuyo gwo. Ate nga bannabbi betusomako baalyanga mu mikono gyabwe, mu ntuuyo zaabwe, baakolanga ne babeera nga bafuna mu ntuuyo zaabwe. N'otunuulira abakulembeze b'obusiraamu abatalinaamu kusaasira kwonna eri abo be bakulembera, n'owulira nti disitulikiti qaadhi bagenda kubeera nga bamutikkira ku bwa disitulikiti qaadhi, naye n'asalawo n'agamba
buli muzikiti oguli mu district eno munnange gwonna ngwetaaga za kakadde njagala kakadde buli muzikiti n'otunuulira nga mu butuufu amaze ebbanga nga district qadhi naye nga mu district ye temuliimu ssomero liteekeddwamu nga lisomesa Qur'ani mu bukakafu bw'okugisomesa ng'abamu n'ebibiina tebibamala naye yo qadhi agamba abantu buli muzikiti gumuwe miliyoni y'ensimbi asobole okubeera ng'akola omukolo gaggadde. Baddu ba Allah muswaleeko abakulembeze ebyo byonna mubikola naye mugenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala kuba mmwe bamanyi baffe ab'obusiraamu okubeera nga muli bamanyi baffe ab'obusiraamu naye ng'ate temukwatibwa nsonyi na kubeera nga munakuwalira kwabo be mukulembera nga temukaaba nabo mu bizibu wabula babeeraawo mu disitulikiti yo gy'ogamba nti gy'okulembera n'oteekako ejjuba naye banya nti nno ku nsi majubba kwa akhira kaleega ku duniya majubba kwa akhira kaleega. Allah subhanahu wa ta'ala inna batsha rabbika la shadid. Allah oluvumbagatira lwagenda okuvumbagatira lwamaki lwamaanyi. Munnanga amajubba mugambale mukole enteekateeka za buwumbi na buwumbi nti bagenda kubalayiza bwe mulye emmali y'obusiraamu n'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala akaseera konna agenda kubeera nga abakwatako olukwata. Era nfundikira ebigambo byange ku nsonga eyo nga mbagamba ku duniya majubba kwa akhira kaleega. Mugenda kubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo masogo w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala be mukulembera tulina amaanyi gabalwanyisa wabula ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ayabateekawo n'abawo ne mubeera bakulupya munnange yagenda era okubavunaana ku mululu gwe mulina n'okusaasira kwe mutalina mu bifuba byammwe eri abo be mukulembera. Tubakwasa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala emaali y'obusiraamu egenda mwe muli mu mwekazakkaza temuwummula si mmwe be baatulaamira okubeera nga mututwala ila qiyami saa. Kale ab'ebitiibwa eyo message egende eri abo bekikwatako bannange mukyalinawo akaddeko okwekuba mu bifuba byammwe mudde ku mulamwa. Ebyensi tebibamalaamu kubanga essaawa yonna tubikola tutya tubireka. Teriyo gwe baziika bina bya bugagga. Ebyobugagga obireka kuki ku nsi. Ffe ng'Abayisiraamu ogenda mu ssanda mmeka? 3. Totwala byanfuna kwaba abaluvubana abalina omululu waliwo gwe bagenda okuziika n'emmotoka tewali. Ate era ne bwe bamuziika mu mmoloka era tugijjayo abagirinako omugaso ne tugyetwalira. Ne bwagamba nti essanda bagitunge mu bw'etaano era tulabiriza ne tugenda ne tuzeggireyo ssente. Tetwagala ssente ezo ez'okudiibuuda. Ab'ebitiibwa tudde ku muki ku mulamwa. Eyo nga nvuddeyo tugenda mu maaso ne kitaabu tahara. Kitaabu tahara ekitabo ekyokola kutya ekyokwetukuza. Tuli mu kwetukuza ogenda okutuuka mu kuyimirira mu ssala ng'oli muyonjo ng'ogwanidde okusaala. Tulwamu n'olw'ensonga eyo twalaba gye buvuddeko ensonga nnyingi nnyo. Ezikwatagana ne ku mazzi. Tulwamu twalaba amazzi singa gaba getabiseemu ekiyonjo ne gatakyusa kkala akawoowo n'empooma amazzi ago tugafunisa ki
wudhu. Tulwamu? Kati olwaleero tugenda kutunuulira asaaru. Asaaru al-adamiyyin wal bahimatu al-an'am. Asaaru al-adamiyyin wal bahimatu al-an'am. Tugenda kutunuulira ku bika by'amalusu. Ku malusu amaki? Amalusu ag'abantu n'agaki? N'ag'ebisolo. Tulwamu? As-su'uru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da shurubu sharibi minhu. Kye bayita amalusu oba otulusu kye kiriwa? Huwa ma baqiya fil ina', kye kisigala mu kyombo ba'da shurubu sharibi, oluvannyuma lw'omunywi okubeera nga amaze okukola kutya? Okunywa. Singa onywera mu kyombo, oluvannyuma lw'okunywa ne musigalamu engeri y'oluki? Y'oluzizzi lw'onyweddeko. Amazizzi ago ge tugenda okubeera nga tukola tutya? Tutunulako. Ge tugenda okubeera nga tutunulako mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Naam. Fal-adamiyyi tahiru su'uluhu. Omuntu amalusu ge gaba mayonjo. Gaba maki? Mayonjo. Era nga bw'aba anywedde mu mazzi oba mu kyombo, amalusu ge tegakosa mazzi ago gakoze atya? Ganyweddemu omuntu. Tulwamu? Omwana Adamu singa anywa mu mazzi takosa mazzi ago gakoze atya? Ganyweddemu olw'okusigalamu olulusu lw'omuki? Lwono anywedde mu maki? Mu mazzi. Tulwamu? Tugambye fal-adamiyyi tahiru wa su'uluhu tahir. Omuntu muyonjo n'amalusu ge maki? Mayonjo. Sawa'un kana musliman au kafiran. Kabe musiraamu oba nga si musiraamu, amalusu ge gaba maki? Mayonjo. Ebbanga omukafiiri bw'abeera nga si munywi waki? Wa mwenge, nga si muli wa nnyama yaki? Ya mbizzi. Naye omukaafu bw'abeera nga munywi wa mwenge, Allah omwenge yaguyita ki? Rijisun, kyenyinyaza. Amakulu muki? Omwenge mukyafu. Kati kitegeeza olw'okunywa omwenge omuntu oyo afuuka okubeera nga amalusu ge gafuuse ki? Makyafu oluvannyuma lw'okunywako omwenge. Naye amalusu g'omusiraamu oba omukaafu naye nga takomba ccupa, munnange amalusu ge gaba maki? Mayonjo. Tulwamu? Wakadhalika aljumba wal ahid. Nabwe kityo omukyala oba omuntu ayina janaba. Omuntu bw'abeera na janaba wal haid, obanga mukyala agenze mu nsonga ze ez'ekikyala, menstruation period, munnange bw'anywa ku kyombo n'anywa ku mazzi naye ng'ali mu periods, obanga ayina janaba, amazzi ganyweddeko n'alekawo atharu ye oba otulusu mu mazzi ago olw'okunywa kwe bw'ati, munnange amazzi ago gaba mayonjo. Naawe bw'ova eno toyiwa, nywa buki? Bunywi. Oganywa tegalina kye gasobola kukola kutya? Kubeera nga gakukosa. Tulwamu?
awi nufasa omukyala amaze okuzaala nanywa mu kyombo nalekamu amazzi ennyonta bweba ekuluma naawe okkirizibwa okubeera ng'onywa amaki amazzi ago laisat binajis tegaba maki makyafu amazzi ago tegaba maki makyafu wabula amazzi ago gaba maki mayonjo tulwamu وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس نبي صلى الله عليه وسلم yakakasa ensonga eyo nti omuntu olw'okubeera nga ali muhaidh obanga mujinibu afunye janaba obanga agenze mu menstruation period tekimujjaako kubeera nga muntu oyo muki muyonjo si nagisi tetujiyita nagisi olwa hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam jatugambye almu'minu la yunjis omukkiriza tafuuka nagisi omukkiriza tafuuka ki nagisi omukkiriza aba muyonjo aba muki muyonjo taba nagisi olw'okuba ali muhaidhi oba mujinibu alina janaba oba ali mu nifas tekimufuula kubeera nga najisi tekimufuula kubeera nga ki najisi nga kyenyinyalwa tulwamu nam wa an aishata radiyallahu anha annaha kanat tashrabu min al-ina'i wa hiya a'idhin فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها obujulizi obulala bwe tufuna ku nsonga y'amalusu g'omwana Adamu oba omuntu ali mu haidhi omukyala nga ali mu haidhi oba omukyala alina nifasi oba omwami oba omukyala nga alina janaba nti amalusu ge oba okunywa kwe kwanywedde ku kyombo oba ku kintu kyanywereddeko tekikifuula ki nagis tekikifuula kikyafu oluvannyuma lw'okunywa kwe okunywa ku kiki ku kyombo ekyo hadithi ya mama waffe Aisha radhiyallahu anha qalat mama waffe Aisha radhiyallahu anha كانت تشرب من الإناء ماما وفي عائشة يالينغا anywera ku kyombo mama waffe Aisha yalinga anywera ku kiki ku kyombo tulwamu wahiya haidun nga ali mu menstruation period nga ali mu nsonga ez'ekikyala naye oluvannyuma lw'okubeera nga yanyweranga ku kyombo maama waffe Aisha radhiyallahu anha fayakhudhuhu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama nabbi sallallahu alayhi wasallama yakwatanga ekyombo maama Aisha kwakoza atya kwanyweredde tulwamu nakwata ekikopo maama Aisha kwanyweredde ng'ali mu nsonga ez'ekikyala fayadau faahu n'ateeka omumwa gwe ala mawdhihi fiiha omumwa gwa maama waffe Aisha radhiyallahu anha we gwakoze atya we yanyweredde naye sallallahu alaihi wasallama n'ateeka omumwa gwe we yanyweredde naye ng'ate maama Aisha tetwerabira abadde muki muhaidhi nga ali mu menstruation period ali mu nsonga ez'ekikyala naye olw'okutulaga sallallahu alaihi wasallama nti almu'minu la yunjis omukkiriza tabeera najisi kyova olaba sallallahu alaihi wasallama wada'a faahu ala mawdhi'i fiiha yateeka omumwa gwe awo wennyini maama waffe Aisha radhiyallahu anha watadde omuki omumwa gwe bwe yalinga akola ki anywa ekyo nno kikulaga anna su'rul adamiyin
laysat binajis amalusu g'omuntu tegabeera makyafu era tegataathara tegakosa mazzi gano gakoze atya ganyweddemu gasigala amazzi ago mayonjo gasigala amazzi mayonjo. وقد أجمع العلماء على طهارة السعر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. abamanyi bonna begatta ntinno ne bagamba ebisolo ebiriibwa ennyama byonna amalusu gaabyo tahirun mayonjo sinnagisi. amalusu g'ebisolo byonna ebiriibwa ennyama amalusu gaabyo gaba mayonjo. amakulu ekisolo ekyo singa kinywa mu kyombo tulwamu ne kinywa mu bbaafu amazzi ge kinyweddemu tegaba makyafu tegafuuka makyafu lwa kunywebwamu kwa kisolo ekyo ng'ekisolo kiganyweddemu tegafuuka makyafu. ajma al-ulama ala taharati su'ru ma yu'kalu lahmuhu. abamanyi bonna beegatta ne bagamba nti nno ebisolo byonna ebiriibwa ennyama amalusu gaabyo mayonjo era bwe binywa mu kintu tekikola tekikyafuwala. amazzi ge binyweddemu tebikola tebigakyafuwala naddala ng'amazzi ago mangi. Naam. wa amma ma la yu'kalu lahmuhu kasibahi wa humuru wa ghayriha fasahih anna su'ruha tahirun. Naam. era abamanyi baffe ab'obusiraamu ne bagamba amma ma la yu'kalu lahmuhu naye ebisolo ebitaliibwa nnyama tulwamu kasibah nga sibah byebisolo ebiyigisa enjala bibayita sibah kal asad engo ekozesa empologoma ekozesa omumwa n'enjala n'engo naye ekozesa omumwa n'enjala nebino isima namuŋŋoona biki ebyo munnange abamanyi bonna begatta ekisemberedde okubeera ekituufu walhumur n'akalogoyi endogoyi teriibwa naye yamba ko mirimu gyawaka si bwe kiri. kakati endogoyi naye bwenywa mazzi abamanyi begatta ne bagamba fasahihi anna suhuraha tahir. ekituufu ekisemberedde okubanga kituufu amalusu gaabyo mayonjo. wala yu'tharu fi lmaai ebbanga lyezimala ensolo zino mu kunywa kwazo ezo zetugambye kasibaha ezitaliibwa nnyama empologoma engo biki ebyo ebinyonyi ebyo ebitaliibwa ebiyigisa enjala n'akalogoyi ebbanga byebimala nga binywedde mazzi ne bitabeera nga bigataathara. okutaathara kwe kuliwa okukyusa akamu ku bubonero obumeka obusatu bwe twalaba. akabonero akasooka twagamba at-ta'mu empooma singa esigala nga yeeyo eri ku bubumbwa nga Allah bwe yatonda amazzi ago gasigala mayonjo. ekyokubiri allawunu okunywa kw'ebisolo bino empologoma bw'enywedde mazzi gaffe tegakyusizza kala yaago empoma yaago tekyuse. at-ta'am empoma allawunu ekkala akokusatu akabonero akokusatu tugambye lawunu kala ta'amu empoma ekyokusatu subhanallah ekyokusatu twagamba ebintu bisatu ebirina okubeera nga tebikyuse ku mazzi gano okubeera nga gakola gatya gakozesebwa.
twagamba ekisooka empooma, ekyokusatu riihu empunya. Ebintu bino we binywedde mazzi, amazzi gasigadde gawunyanga amazzi, obubumbwa bwagwo Allah kwe yagakola ki, kwe yagatondera. Tulwamu wa bikhasatan idha kana ma'un kathiran, n'okusingira ddala singa ebisolo bino ebitaliibwa nnyama binywa mazzi nga maki mangi tebigakosa. Ebisolo ebitaliibwa nnyama singa binywa mazzi nga amazzi ago maki mangi tebigakosa. Amma idha kana alma'u qalilan, naye amazzi bwe gabeeranga matono, wataghayyara bisababi shurubiha, ne gakyuka ebimeka ebisatu, riihu empunya, taamu empooma, nani ne lawunu kala, ebisatu ebyo ne bikyuka amazzi oluvannyuma lw'okunywebwako kwa bino bye bagambye ebitaliibwa ki nnyama, ne bikyusa amazzi gano kala yabyo, obanga mpologoma yalidde omusaayi ate nejja nenywa amazzi gaffe nga matono ne gafuuka red. Tulwamu fa innahu yunjis, amazzi ago gaba gamaze okukola kutya okukyafuwala. Amazzi buli we gakyusa obubonero busatu, ebintu bisatu tetugakozesa mukola kutya mukweyonja, kubanga taghayyarat ihda al-awsafi, gakyuse ekimu ku bubonero ku bubumbwa b'amazzi oba ebitendo by'amaki by'amazzi. Naam, ودليل ذلك حديث السابق وفيه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من دواب والسباح. نبي صلى الله عليه وسلم ويبوزبwa ku kigambo ky'amazzi, hadith eri idha balagha alma'u qullatayn la yahmuru alkhabath, amazzi singa gaweza liters 307 oba liters 500, munanga amazzi ago ekigaguddemu nga kikyafu tekigakosa, okuleka nga kikyuse obubonero bumeka busatu tekikosebwa. Faqala sallallahu alayhi wasallam, nabi sallallahu alayhi wasallam yagambye hadith eno gitubazo kulaba, idha balagha alma'u qullatayn lam yahmilu alkhabath, amazzi singa gaweza obuzito bwa qullatayn oba liters 307, amazzi ago gakozesebwa mu kweyonja ebbanga ligamala nga tegakyuse muki mu bitendo byago ebisatu. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة، نبي صلى الله عليه وسلم يayogera ku kapa, yayogera ku kapa. Kapa bweba enywedde mazzi, amazzi ago tugakole tutya tugayiwe? Sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atuwa ekyokuddamu ku kapa singa enywa mu maki mu mazzi. وقد shuribat min al-ina, kapa yanywa mu kiki mu kyombo. Sahaba yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kapa yanywa mu kiki mu kyombo, innaha laysat binajisin. Na kati sahaba abuuza nabi sallallahu alaihi wasallam, amazzi ago kapa genyweddemu tegabeera najisi, tegaba makyafu? Sallallahu alaihi wasallam yagamba atya, innama hiya min tawafina alaykum wa tawafat. Amazzi ago munnange gaba mayonjo. Lwaki? Puusi
tujimanyi bulungi eri ebintu ebyenjawulo eri emmese eryaki ne sallallahu alaihi wasallama yagamba kapa eno bwenywa mu mazzi gaffe munnange amazzi ago tugakozesa mu kweyonja. Lwaki? Yagamba atya innama hiya min tawafina alaikum wa min tawafat, kubanga kapa etutambuliramu zitutambuliramu. Oluusi zibeera na waka, zibeera waka, tuzikuume waka, tojja kubeera ku bunkenke buli kaseera puseeyo tenywedde mazzi puseeyo atugenda kubeerako buli kaseera ng'otunuulidde ki kapa. Kaakati olw'ensonga eyo wali annahu yashaqqa taharruz minha fi lghalibi, ebiseera ebisinga kigenda kukaluubiriza okunoonyereza puusi weeri, puusi eriwa mbw'olaba oba enywedde mazzi oba tekoze etya teganyweddemu. Sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga agamba falaw qulna binajasatin su'uluha, bwe tugamba nti nno amalusu ga kapa najisi, wajaba ghasrul ashya, kitukakatako okwoza ekintu. Kapa eno mwekoze etya mwewunye, naye togenda kukola kutya kumalako. Likana fi mashaqqatin, kirimu obukaluubirivu bungi, kirimu obuzibu bungi nnyo okubeera nga buli kaseera puusa enywedde mu kiri mugenda mukyoze, puusa enywedde mu kiri mugenda mukyoze, puusa enywedde mu kiri. Sallallahu alaihi wasallam n'agamba amalusu gaki ga kapa si nagisi. Lwaki? Zitambulira muki muffe ziringa bantu, amalusu gaazo tegabeera nagisi. Wahiya marfuuhu an hadhihi umma, eranga kapa emanyiddwa nnyo mu umma yaffe ey'obuki ey'obusiraamu. Yabbulwamu ne sahaba muki mulamba Abdurrahman ibn Sakhari ad-Dawsi, amanya gasi Abu Hurayra. N'olwokuba yayagalanga nnyo ziki zikapa. Amakulu kati kapa eringa bantu kuba tutambuliramu tekigifuula kubeera nga amalusu gaayo nagisi, kubanga wonoogamba nti nagisi kigenda tukaluubirira okwoza buli kimu kyekoze etya kyekombyemu nekyotakoze ki nekyotamanyi. Kati olw'ensonga eyo kapa amalusu gaayo bwebanga ekombye enywedde mu kintu laysa binajis, si nagisi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nga tumaliriza darusu yaffe ey'olunaku olwaleero, amma su'ulul qalb, naye amalusu ga wumbwa, amalusu g'amaguja, amalusu g'embwa, fa innahu najisun, g'amalusu g'embwa najisi. Amalusu gaki g'embwa nagisi. Ewangalira waka tewangalira waka, amalusu gaayo nagisi. Tulamu wakadhalika alkhinzir, nabwe ekitoki tractor, magulu mampi, kasolo k'eggwanga, MBD munnange nayo bwe kityo najisi. Wa amma alqalb, naye nki embwa. Fa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه القلب أن يغسله 7 مرات وأولوهن بالتراب. نعم، حديثين كومبوا إفاكو أبي حريرة رضي الله عنه أقام
anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qala mazima mbaka wa Allah okusasira ebyengera n'emirembe bibere kuye yagamba tuhuru ina'i ahadukum idha walaga fihi alqalb okulongosa ekyombo ky'omumwe embwa kyewunyizaamu okulongosa ekyombo ky'omumwe embwa kyewunyizaamu oba kyekombyemu ayaghsirahu 7 marratin kuchoza ekyombo kino emirundi meka 7 ekyombo embwa kyewunyemu kyekombyemu kyozebwa emirundi emeka 7 nam kyozebwa emirundi 7 aulahunna biturabi ogumu ku mirundi emeka 7 nga gwa ttaka ogumu ku mirundi emeka 7 nga gwaki gwa ttaka amakulu embwa bwebewunya mu kyombo either osoosa kuyisaamu ttaka oba osooka n'oyoza omulundi ogusooka oba ogwokubiri n'ogwokusatu n'oyiwamu ettaka n'omala n'ozaamu omulundi ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu bwe tutyo bwe tulongoosa embizzi weekola etya embwa weekoze etya ekyombo kyewunyemu naye ate embwa singa ewunya ku musaalo gwaffe tugufukirira maki mazzi tugufukirira amaki amazzi wa amma alkhinzir naye embizzi fanajasatuhu wa khabithuhu wa aqdharatuhu embizzi obubi bwayo n'obukyafu bwayo na buli kimu kyonna ekifaanagana ku mbizzi kati enkuba etonnya itako wezisula tractor ezo olabe tewafaananikika nabi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ajogerako mu Qur'an yagamba fa innahu rijsu embizzi kyenyinyalwa embizzi kyenyinyalwa naye embizzi singa enywa mu kyombo twoza bwoza embizzi singa enywa mu kyombo twoza buki bwoza seka ate embizzi mbi nnyo ate nkyafu nnyo twoza buki bwoza naye ate embwa obubi bwayo n'obubi bw'amalusu gaayo idha walaga fil ina singa ewunya mu kyombo naghsiruhu 7 marrati twoze ekyombo ekyo emirundi meka 7 aulahunna biturabi omulundi ogumu gwaki gwa ttaka embizzi twoza bwoza embizzi twoza bwoza nabwe kityo naye tutunuulidde ku malusu g'abantu n'ag'ebisolo kati awo wetulabidde n'ebisolo ng'embwa naki n'embizzi n'olw'ensonga eyo omulundi ogunaddako wetugenda okubeera nga tutandikira wa barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa natubu ilaik wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.